abalabe bo bonna bateekeddwa okumaliriza nga bategedde Katonda gwe wakkiriza. Bateekeddwa okumaliriza nga bakyukidde Katonda gwe wakkiriza. Olw'okubanga tuli bakozi wamu ne Kristo, olunaku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu ligenda okutuuka nga n'abalabe bo bonna balokose. Omalirize ng'ofunye engule egenda okukyusa abangi okudda eri Katonda. Bayibuli egamba blessed are the people abakyusa abangi okubazza eri Katonda mbu balyakaayakana ng'emmunyenye. Gw'obadde olowooza okukyusa abangi kubabuulira njiri kyokka n'okubala ebibala ensi erye ku bibala eby'obutuukirivu ebya Katonda, kubanga Katonda engeri gye yeeraga eri ensi nga tubaza ebibala eby'obutuukirivu abantu ne babirya ne bategeera obuwoomi bwa Katonda ne balyoka bakyukira Katonda gwe twakkiriza. Kati ng'oteekeddwa okusaba ekisa ekigenda okusonyiwa abalabe bo, obaagale ate obasabire. Sitaani aleme kutubba magezi. Bangi nnyo tuteresa obukyayi mu mitima. N'okyawa omwami wo, n'okyawa mukyala wo, n'okyala abaana b'omusajja, n'okyawa baliraanwa bo, n'okyawa buli muntu yenna. Gy'okomye okukyawa, Sitaani agenza akuziba amaaso mpola. N'okyawa ne bbulaazi eyakuyiwa, n'okyawa buli muntu yenna. N'okyawa abagenda okwanjula ne bbaawo, n'okyawa era n'okyawa n'otakoma kukyawa muntu, n'okyawa n'amannya erinnya lya mujjawo ne bw'olisanga osooza busooza. Nalina omukyala yali mukwano gwange naye kati yawummula. Ng'alina omukyala gwe yakyawa yayenda ku bbaawe n'amukyawa. Naye nga buli lwajja gye ndi ne mugaa sonyiwa omukyala, sonyiwa. Olunaku lumu ne mugaa tugende ku lusozi. Oyo gwe nakoma nako siddangayo kutwala muntu mbu tugende tusabe ffenna. Mbagamba genda osabe. Twasiiba tusaba twegayirira Katonda 11 tuva ku lusozi. Tukkirira olusozi tuva ku Prayer Mountain. Ebiseera ebyo byadda myaka giyiseewo. Naye ebiseera ebyo ku Prayer Mountain wali ntambula era twatambulanga paka ku Entebbe Road bw'oba ojjukira ebiseera ebyo. Nga tewali boda, tewali taxi. Yali sizoni eyo. Kati tuva ku lusozi wano ku madaala we tukkiririra awo ab'ebigere tusanga abakyala baali abo nabo ng'olaba babadde ku Prayer Mountain, balina ebisawo, balina ebikooti, balina ebireesu, bambi ng'olaba bava mu kulwana. Bakooye. Omukyalo omukyavaawo oba omukono bw'ati. Ono yali agivuga, yali mmotoka nnene ng'omuzigo. Ngenda okuwulira olusozi olunene. Ne mubuuza kiki ate? Nangamba ebyo ebikazi ebyo. Konze bibadde byayenda ku bba wange. Ne mubuuza kyekyo nangamba gwe tolabanga bimufaanana. Tuva mu kusaba paka 11. Tusabye nnyo naye omutima tegukyuse. Wanje yakyawa ekikazi n'akyawa n'effiga eyeefaananyiriza. Kati oyo genda ku interview ng'olina erinnya lya mujjawe nga yali ku pano. Omwana omuwala n'atawaana nga bw'atuuka ewaka bw'ajja wano ne twogera bw'addayo ewaka n'akuba essimu anti gwawolereza kati luliwa kati lukomyewo luliwa. Ne mugamba ali mu kubajja. Kakkana, sonyiwa, guminkiriza, mwagale.
tumaze okusaba waayita akaseera katono nnyo omwana omuwala n'afuna heart attack. Ne bamutwala mu ddwaliro ne bankubira essimu ne baŋŋamba she's admitted yali mu ab'emitima ICU. Wiiki eyo yennyini nali sinnaba na kugendayo kwogerako naye. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba afudde. Ne ŋŋamba ekiki? Ne baŋŋamba afudde. Banne ne tugenda tuziika omwana omuwala. Ngenda okutuuka mu kyalo ng'ebyaddala omwana afudde. Naye omutima gwange neebuuza alazeewa. Bassebo ne bannyabo Geyeena ya ddala n'eggulu lya ddala. Twalokoka kugenda mu ggulu. Sitaani takwerabizanga. Luno olugendo lwe tuli mu lugendo tutambula. Lulimu amayengo naye tulina okuyiga engeri gye tuyita mu mayengo gensi. Ne tumala omuziika ne tuvaayo ne batandika okujjula ne basse n'emmere ne basse n'obuugi. Ngenda okwetegereza omwami we yali ne baleeta emmere yino obuugi abaana bonna ne babatuuza ne babawa emmere ne balya. Tewali yaleka mmere ku sowaani. Nenvaayo n'enjiri. Omulokole simanyi gye yamalira. Saafuna kadde ku ssaawa yeesembayo kwogerako naye simanyi oba yeekolamu omulimu. Abaasigala balya banywa n'olwaleero balamu. Bakyayina ne chance etegeera Katonda ne balokoka ne balokokera ddala. Munkonereko yakuliraani. Ndi ku mutima. Ndi kukusonyiwa. Okweyambula obusungu, okweyambula obukyayi, okweyambula ennaku, okweyambula okweraliikirira. Lekerawo okweraliikirira emitawaana gy'ensi. Emitawaana togenda gimalayo. Ne bw'onoowangula ky'oyitamu olwaleero bugenda okukya ng'ate waliwo ekirala. Olugendo lw'obulokozi bizibu ku bizibu naye bw'oyiga okubiyitamu ova mu kitiibwa ng'odda mu kitiibwa. Kati bwe tuba tunaasobola okuyita mu biseera bino tuteekeddwa okusaba amafuta agagenda tuyamba okutambulira mu butuukirivu obw'okwagala, okuuma emirembe gya Katonda mu mutima gwo wakati mu muyaga gwonna, okoowolenga emirembe gya Katonda. Katonda akolera mu mirembe. Essanyu lya Mukama libeere mu bulamu bwo. Ogumiikirize Katonda. Abantu bangi tukooye, tulina ebibuuzo. Okugumiikiriza kibala. Ogumiikirize Katonda, si mwana wa muntu okulimba oba okwejjusa. Bw'agamba nti ogenda kufumbirwa oba ogenda kufumbirwa. Bw'agamba nti ogenda kuzaala oba ogenda kuzaala. Bw'agamba nti nkuwadde promotion oba ogenda gifuna. Ekyo kyatawanya Ibulayimu n'amaliriza nga batudde ne Saara. Olw'obukoowu Saara n'ateesa ne Ibulayimu n'amugamba agenda ozaale mu Agali. N'akola decision y'enkyamu. Alabanga emyaka egigenze ekisuubiza akiyina naye n'atasobola kyekuuma. Omwana omuwala olwagenda ewa Ibulayimu n'afunirawo olubuto. Ebirowoozo nga bigamba Saara nti bw'anaazaala omwana anaaba wuwe. Okumanya Sitaani yajja kubba kutana kuzikiriza. Amubbyeko n'endowooza takyategeera. Alowooza oli olunaazaala ng'omwana wuwe, ono olwazaala omwana. Yalaba Agali kukyuka. Eyali maid nga takyasiimula, nga takyayoza, nga takyafumba, nga takyabugumya amazzi, buli kintu kyonna. Bannange Agali ng'akeera kutuula. Bwe baamubuuzanga emirimu n'amugamba Saara tola nti mbadde nkyayonsa. Saara nyonsa.
Banange n'ayonsa ssaawa 2 ssaawa 4 ayonsa ate bwe ziwera ennyo omwana alina okumukyusa ebbeere. Saara ndi mu kuyonsa. Ate omwana olumala okuyonka abaako ye yeetaaga kunaaba. Ngenda kunaaza mwana ate omwana bw'amala okunaaba yeetaaga okwebakkiriza. Amuyimbira akayimba paka lwanaakola ki? Paka lwaneebaka. Oli obwongo bumugamba mbu bw'anaazaala omwana ajja kuba waani? Yamala kuzaala n'akitegeera nti omwana si wuwe. Amagezi ne galyoka gakomerawo Saara. Naye ng'akoze decision enkyamu. Omwana gwe yazaala olwaleero olufuuse olutalo eri eggwanga paka eggwanga lya Isirayiri emyaka gyonna paka olwaleero. Tuyina decision ze tukoze mu bulamu ne zitulugunya obulamu bwaffe bwonna. Lwakubanga tuba tutabuse. Wanji toddayo kweraliikirira mu mutima gwo. Ensonga zo zonna Katonda akumanyi. Katonda gwe wakkiriza munene nnyo, asinga embeera gy'oyitamu obunene. Mutima gwo gulemeko eŋŋentererwa lwa mbeera lwonna. Katonda eyakuyita mwesigwa akumanyi era afaayo eri obulamu bwo. Kyeva olaba agamba mu Isaaya 43 n'agamba totya era teweeralikira kubanga nkumanyi, nakuyita erinnya lyo oli wange. Ne bw'onooyitanga mazzi amangi naabeeranga wamu naawe. Ne mu migga tegigenda kusaanyaawo, ne mu muliro toosirirenga kubanga nze Mukama Katonda wo eyakuyita erinnya lyo. Gwe tolooza nti Katonda anywa walagi mukwano. Ebyo ebigambo yabyogera abimanyi, ate bw'ayogera ekigambo alabirira ekigambo kye okukituukiriza. So tugenda kusaba amafuta Katonda atuwe omutima ogwo ogugenda okuleetera Katonda otufukako amafuta ge gagenda otuyamba okuyimirira okuyita mu biseera bino n'okuwangula bagoliyaasi bonna abayimiridde mu kkubo lyaffe ery'olugendo lw'obulokozi. Si ekyo kyokka, gano amafuta Isaaya 45 olunyiri olusooka. Eyo point njagadde ngiwangaaleko kubanga omutima ogwo gwina okutereera. Ofuna amafuta ate osobola okuyimirira okuteekerateekera okudda kwa Mukama waffe Yesu. Amiina. Ekyambalo kya kisange nga kinekaanekana. Otyo? Isaaya 45 olusooka, Isaiah 45 verse 1. Bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta amulokole. Gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemula amawanga mu maaso ge. Era ndisumulula ebiwato bya bakabaka, okuggulawo enzigi mu maaso ge n'eziwankaaki teziriggalwawo. Otyo? Ndikukulembera ne ntereeza ebifo ebitali bisende. Ndimenyamenya enzigi ez'ebikomo ne ntematema ebisiba eby'ebyuma. Era ndikuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama. Olyoke omanye nga ndi Mukama akuyita erinnya lyo, Katonda wa Isirayiri. Amiina. Tosobola kutukula mutima gwo nga guvuddemu buli nsigo yonna ey'ekibi. Nga ne Mukama ategeeredde ddala nti kati ne bw'akomawo oyingira eggulu, kuba gano amafuta gagenda tuyingiza eggulu, gagenda tusobozesa okulwana entalo, naye ate bwe tumala okulwana entalo n'okuziwangula, wakati nga tuwangula amafuta ge gamu, ate Mukama agambye wano Kuulo gagenda tuyingiza mu mukisa gwaffe ogubadde gwakwekebwa. Agambye gwe gwe nkutte ku mukono olwaleero, gamba nze Victoria. Kugambye gamba Victoria. Mugezi wadde runo. Ana kye zibakoze. Agambye nze Vicky, gamba erinnya lyo. Gwe gwe nkutte ku mukono ogwa ddyo.
okujeemulula amawanga. Amafuta gano Katonda agenda kujeemulula amawanga gonna agabadde mu maaso gaffe.